lidda. So twagala kwebaza abakulembeze mwenna aba NUP, essuubi lyaffe liri mu mmwe, bannayuganda babalinamu essuubi, mwe bali nnyo okubeera abaddala, Mukama bawa omukisa. Kale sharinga video eno obeeko omuntu gw'oyita, tugenda kuba tulaba ebintu bingi nnyo leero mu kigambo kya Katonda olwaleero. Ennaku zino eziri 22 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2025. Mu kigambo kya Katonda tugenda kubeera mu Mubuulize essula 11. Mubuulize essula 11 n'ennyiriri 10 zonna tugenda kubanga tuzoogerako, Mukama bw'anaaba yagadde. Ngenda kwogera ne generation eno kubanga mu essuubi lya Uganda essuubi lyayo liri mu ffe. Bannayuganda abatakyalina ssuubi, essuubi lyabwe libali mu mmwe oba libali mu ffe. So ekyo kye ngenda okwogerako olwaleero nga ndi mu kitabo kya Mubuulize essula 11. Volume ebadde ki? Volume yeyo. So Ecclesiastes chapter 11 from verse 1 to verse 10 wetugenda okubanga tusoma olwaleero, waliwo ebigambo bingi nnyo nnyo, so tugenda kubigendamu. Nebyawandiikibwa ebirala, ninayo ekyawandiikibwa ekirala, ngenda kuba njogera ku kufa kwa Paapa. Abantu bakifudde ensonga enkulu ennyo, kibutikidde amawulire gonna, nebirala byonna bivudde mu mawulire. Kati kufa kwa Paapa kwe kuliwo nabyo nako njagala kukwogerako, n'ekyawandiikibwa ekiri mu kitabo kya Luke chapter 23 from verse 27 to verse 31. Okufa kwa Paapa ngenda kwogerako nga ndi mu kitabo kya Luka 23 okuva ku lunyiriro lwa 27 okutuuka ku lwa 31, kubanga kibutikidde amawulire gonna, kijjewo buli kimu kyonna ekiri mu ggwanga Uganda. Kale ebyo bitugenda okuba nga twogerako leero. Mu security alerts leero ninawo 1. Museveni amaze okukkaanya bino bye mulaba Balamu ng'atambula nnyo ebweru w'eggwanga. Balamu ali mu kutambula mu nsi ez'enjawulo, mu Europe ne mu Asia, fa Asia eri ey'Abayindiyaani, gundi ey'Abayindi, ey'Abachina, ey'Abachayo, eyo si Asia. Oba Abakoreya, si Asia eyo. Ensi eziri mu Europe, ensi eziri mu North America, South America. Atambula ng'anoonya contracts oba nga akola diiru n'ensi ezo mu butongole oba ne bamafiya baayo, okulaba nga afuna we bateeka abavubuka ba Uganda. Era bamaze okukkaanya bulungi nnyo, yabuuliddeko Museveni gye yafunyeeko, naye nga tebimala. Era Balamu agenda kuddamu okufuluma, alina Wangi ali mu kubikwasaganya bingi. Baagala okufulumya abaana, abavubuka mu bungi. Waakiri bagira babateeka eyo, babalabirireyo, bagambe nti mugenda kufuna emirimu, naye mugenda kubanga okufuluma ebweru kwa bwerere, passport zanguwa, buli kimu kyanguwa, nga bakugamba ogenda Nepo, ogenda wawa, simanyi Kazakhstan, simanyi biki bingi nnyo. Waakiri gavumenti eteekeyo ebiyumba oba camps, eteekeyo abaana nga mutwalo emirundi 5, eteekeyo abaana waakiri ebalabiririre eyo, naye nga temuli mu Uganda. Era kino mugenda kukiraba nga kirimu ne Mama Fiina mu kategori eri gye yeefuula ayamba. Agenda kutandika okubagamba funa passport, genda ofune passport, oba kuwandikire kakiiti akakugambe genda ku internal affairs bakuwe passport, ojja olinnya ogenda okole. Bwolaba Mama Fiina nga atandise ebintu ebyo ng'omanya ddiru yeeyo. Baagala bavubuka nga bafulumye, kuba nga bafuluma eggwanga, kuba pressure nnene nnyo ebatuddeko, nnene nnyo. Mu bufunze kyekyo. Ekirala kyenyina mu security alert kankireke kimala okuggwayo ndowooza.
kanti leke ndowooza kimala okuggwayo. Omanyi Kabila e Congo ayagala kwesimbawo. Kati olwaleero Kabila abadde n'abayeekera ba M23 mu kitundu ekiyitibwa Gishenyi, ekyawula ekiri wakati wa Congo ne Rwanda. Bayitawo Gishenyi, simanyi Gishenyi. Abasisinkanya kati agenda kuvaawo ekiro ky'olwaleero ajje e Kampala, agenda kujja Entebbe okusinkana Museveni. So babadde bayogerezeganya Museveni ne Kabila. Kabila oli yali president wa Congo ayagala kujja part 2. So tubigoberera naye kale katubirinde bwe binaggwayo nja kubamba buulira ebirala ebisinga kaawo. Kale waliwo ebintu nsooke ku kufa kwa Papa. Kasooke ndowooza ku kufa kwa Papa. Mwalabye protest Sara. Penge yasabye protest Sara, yagambye nene nawe Katonda olimba ate kakati nawe wakwalite tukugambe kona ya kakati Papa watutte waaki. Eyo gye bayita protest Sara. Abamu badde mulowooza protest vote yokka. Penge. Anyway, nga sinabagenda eyo, nga sinagenda mu kufa kwa Papa, waliwo ebintu byendabye. Nalabye omuliro ekisaasi ku ssomero lya Kisaasi College erya Honorable Sebagala. Omuliro gwakutte ekisulo ky'abawala kyonna ne kijja ne kiggwawo. Ebintu byayonoonese, Mukama yatuyambye buyambi, temuli mwana yafudde. Omuliro gwe gumu mu kiseera kye kimu gwakuta amaduuka mu bitundu by'Ekibuye Katwe, amaduuka g'abantu ne gajja. Omuliro gw'Ekisaasi poliisi ekakasa nti si masannyalaze waliwo eyayokezza. Nkugambye oyo Sebagala yabeera mu palamenti emyaka 20, yajja 21 n'avaamu 21. Myaka 10 aganga ali mu palamenti. Museveni tayinza kukuleka ng'oyina ssente. Kati nno Museveni ne woosula ajja kwokyawo. Ne woosula nawe ajja kwokyawo. Museveni aba ayagala kukulaba nga kati ovuga boda. Nkugambye Sebagala Latifu. Ne woosula ajja kwokyawo. Gwe mpaayo gwe wali naye mu palamenti ng'alina ssente. Bakuleetera ebizibu, bakuwa matulira ebizibu, ne bakuleetera ebizibu bya kumukumu, n'ofulumya mu kino n'oteeka mu kino ne kijja kiri ne kijja kino ne kijja kiri ne kijja. Why? Museveni takulekera ssente. Naddala ng'oli munnabyabufuzi. Oba oli wuwe oba toli wuwe. Oba yazikuwa n'ozirya mu manchoolo, oba wafuna ziri ez'amateeka zennyini emyaka 20 ku ssente ze wali ofuna kitegeeza oyina ssente. Kati alina okukuleetera ebizibu ebiyitirivu ennyo, oyo ye Museveni. Nabagamba omuliro kyakulwanyisa mu kabano. Ndabyeko Gashumba nga adistancinga era nga avumirira ebigambo by'omulenzi oli gwe nabalaze wano atambudde nnyo ku internet. Kati Gashumba ye munnanfuusi. Oyo omulenzi ebigambo bye yayogedde bye bituufu. Ako ke kabano, eyo ye ddiru y'Abanyarwanda. Ebyo bye boogera nga bali mu bisenge. Kati bwe balaba bye tukola pressure n'ebasukkako, omwana yazze n'avomitinga. Kubanga balaba ebitambula. Kati bayagala kubanga eri babibabuulira. Bw'obanga ng'oyina w'okyala ng'oyina w'ogendagenda oba awaka w'omuntu akaana ne kakugamba era ozze okutuulira emmere, omwana si yaba akugambye, abazadde be babyogera nga toliwo. Nti wabula ozze naye leero tetwafumbye ng'omanya omwana agenza okyogera abazadde, omwana yakiwulira ku bazadde. Nkugambye olumu maama yankuba, luno kana kantu kabanyumiza nnyo. Maama yankuba eke waffe walingawo ng'oyitawo nti n'ogenda eri nga balirwana ng'ennimiro yaabwe eri eno ate nga ffe oluzzi olwaffe luli eri. Tekati nga bwe tuba tugenda eri ewa ku luzzi tuyita waabwe. Bwe baba nga bagenda mu nnimiro nga balina ekibanja sayidi zeeno naye nga baboogerako mbuno basezi. Kati lumu maama nankuba, yo yankubira kibannaye. Maama nankuba. Maama bamaze okunkuba, oyo omukadde Yuliana ngajja.
ansanga nkaaba bannange ate omwami mumukubye wamma mwami jangu tugende ne mugamba nakyo kinveeko kyagala kuntwala kundya kinveeko ko mame ki wiro gambye ki wire jangu wano wire jangu omukyala yamugamba muleke omwana muleke abiwulirira ku bakulu muleke nali muto nalina emyaka nga 6 ndowooza bwe gityo ne mugamba nakyo kinveeko kyagala kuntwala kundya kubanga bamama be babyogeranga omulenzi kye yayogedde kye kituufu Gashumba ekimuluma yono omwana okwatibwa obusungu n'avomitinga ebyo bye boogera mu bisenge by'amakolero oyo gwe bayita omwoyo wa bwanika gwe munaatula ne mubanga temulina kye mukola temujja kumanya pulaani zaabwe gwe munaasituka ne mubaako bye mukola bajja kuwalirizibwa okubaako bye bavomitinga so omuliro kyakulwanyisa mu kabano kyova olaba tewaliyo bizinensi ya munyarwanda yali eyidde kubanga kummwe omuliro si kyakulwanyisa kyammwe kyova olaba bba amaduuka agaabwe tegajja kyova olaba bo ennyumba ezaabwe tezijja bizinensi ezaabwe tezijja kubanga bo be bakikola bo be bamanyi ekyama ekyo nti omuliro kyakulwanyisa kyova olaba buli we bayokya bamaliriza be baguzeewo be bazimbyewo be batuttewo bwe batwalawo tewaddamu kujja bino byenjogera nakugamba nze bwe mba njogera nga gwe bwogaziya obwongo nga gwe bwotambula nga bwoddayo ku kyalo ewammwe bwe baamala okutwala akatalaako kaddamu ne kajja bwe baamala okugula essomero eryo lyaddamu ne lijja naye ojjukira emirundi gye baalyokya ojjukira emirundi gye babbanga awantu awo ewammwe mu katawunika ewammwe ne mundu okuva lwe bajjawo awo ku mobile money eyo ng'oli yaliwo bamasasi ono aliwo baali bamubbye bano be babbooli era be battooli eyafa kati ndi ku buli kyalo kya buli muntu ndabyeko tata Fresh Kid mbunno yamenyese okugulu ng'ali mu kukola akuba omulanga tumujjanjabe tumukwatireko bafaani be naye bannange tata Fresh Kid bukyanga obaawo oyinayo statement y'enkyukakyuka gye wali okoze toyagala byabufuzi kubanga ebyobufuzi bibi byamenya tawo okugulu ate kati gwe gyozunga ne bu x-ray simanyi bwo kasola bakuno okugulu musajja ate bannange saagala tata Fresh Kid musajja gwoli mubi olaba wattira omwana wo future okimanyi nti okuyimbako kwe kwata Fresh Kid olwokuba omwana ayimba gwe nawe ojja oyimbe gaba amazike gaba amazike obeera gaba amazike ate musajja gwe olabika gwozaala n'empuuga oba nga mpuuga yakuzaala olabika oli mutabani wa mpuuga oba mpuuga nga mutabani wo mwezira muntu agenda mu maaso mbu n'empuuga mbu awulira asobola okukola ekibiina kuba Kyagulanyi alina ekibiina era simanyi mbu naye alina akapodiyamu kayimirirako mbu naye n'ayogera simanyi bakamuleetera ne bakazaayo simanyi mbu naye alina bafuutu soja eyo nkola ya tata Fresh Kid kati tata Fresh Kid kiki ekyakuleeta okuyimba ne mumaliriza nga mwenna mugudde lumu kati olwaliro mukakasizza nti nno ebyobufuzi bitta n'ebitali bya bufuzi bitta wawuliddeko ku ngamba gwe tata Fresh Kid wali owuliddeko ku ayitawa ng'agiragamba nti bannange munzijanjabe namenyesa okugulu it's our duty by the way ayitawa bw'ova wano nkoonako nyina message yo bagimpadde wali omuwuliddeko nga yagala ani Olivia Katende wuli wali omusajja yamugambye esikuzaako ngalo
kati omugongo aguulira ddala nga gwazzeewo. Wali omulabyeko nga asaba nti bannaye munyambeko kino, naye bannayuganda bamujjanjabye paka lwawonye. Mbo bafaani bange, gwe olina faani gwe okakasa. Tata Fresh Kid olina faani. Musajja gwe okuva lwe wajja n'otuulira mutabani wo. Nze buli lwe nkulaba ndaba mpuuga. So bw'oba oli wakumenyeka kugulu, ettaffaali lijja emmese ejja kuyita bulungi waggulu weti, ng'ennyumba nga teyatuuka. Emmese esindike etakule ettaffaali ligwe likusange ng'ogalamiriza bw'oti olannamise simanyi olannamye, ettaffaali likube eggumba lirimenye ng'otudde mu ddiiro lyo. Si bya bufuzi byokka, ate bw'oba toli wakumenyeka, emmotoka ejja kukutomerera mu by'obufuzi ekukasuke ku kifunvu, obuke wodduke, obukire bodaboda ogende, bakuba amasasi gakuyiteko, ogende ewuwo ng'oli mulamba. Kati Tata Fresh Kid totawana kutukubira mulanga, totawana kutulaga sikulini zo simanyi biki, feel za hit. Walemesa omwana wo kati senga omwana wo akujjanjaba. Mbuga bamazike. Genda otunda amazike. Pastor Penge nkutumidde. Penge yasabye essaala. Kale ngenze kukufa kwa papa. Kansoke okufa kwa papa konkujjewo ngende mu politics waffe bulungi nnyo, mbe mu politics tugende mu kigambo ate we call it a day. Now akagamba ko mwangamba mbuno ko kake kemanyiyo mu luzungu. Kale okufa kwa papa kunze si nsonga gyendi, era naawe sagala ebeera ensonga gy'oli, kubanga tulina ensonga ezaffe ezitukwatako enkulu. Bino byembagamba ge mazima. Papa oyo bw'ogenda mu byafaayo bye astruggolinze n'obulamu okutuuka awo ng'atambula ne Katonda we. Naaweza emyaka 88 n'abeera mu kifo ekiyitibwa 001 mu nsi. Papa yaba afuga ensi. Kati nze mbuuza, mubadde mumusuubira kudda ku kifo kye ekirala? Mubadde mwagala aweereze emyaka emeka? Mumusubiddwa nnyo okuba mubadde mumusuubira okubeera MP. Abaakavaayo okubeera ba papa bali 3 bali mu Africa. Naye baddayo omuntu atali ku social media. Waliwo Kalidinali Mpuuga okuva e Masaka, waliwo Museveni, waliwo ne Baba Raila Odinga okuva e Kenya. Abo 3 bakyereebya, 3 ne bannaye Kenya ne Uganda. Abaana bayambaza Raila, omanyi Raila ayagala ebifo. Raila buli awali obukulembeza ajjawo. Abo 3 Kalidinali Mpuuga okuva musaze kkulu ya Ssaabasajja Kabaka e Masaka. Museveni yayambadde dda amaganduula. Mu nsi yaffe ya social media ate nno eriyo nno omuntu n'agenda okubinyumiza nembuno. Pastor Wira agambye Museveni agenda kubeera papa. Mwe bane bwembanga njogera mu yawulenga ebintu ebyokusaaga n'ebyagundi bajja kukulya sente zo. Eyo ensi ya social media eyina engeri gyetaputamu abantu. Kati Mpuuga uli ayagala agenda kulya ku ze Vatican. Mpuuga kati awulire ze Vatican zimusiiwa, awulire empale zimusiiwa kati ayagala agenda Vatican. Museveni ye buli kifo kyonna akyagala yajja edda amaganduula omuggo bannange ensi ya social media. Bane mujjukire nabagamba nze bwenfanga munziikanga wa ku social media temunziza bunjako. Temukiriza musimanga ku social media kwe mubanga munziika. Agali fadende ka social media. Kati wulira papa mubadde mumusuubira okuweza emyaka emeka? Mubadde mumusuubira kugenda ku kifo kye ekirala ekimuli waggulu? Mubadde mwagala akole kye ekirala? Ye 002. He is next to God. Petero. Bapapa batambula mu bigere bya Petero. Yesu yagamba Petero nkulekedde ekkanisa. Gwe ekkanisa eno bumala okunywera nyweza banno. Papa yasooka ye Petero. Yesu ye yamutikira. Kakati bw'aba abadde 002 ng'ovudde ku Yesu oddako ye.
oddako papa kakati n'emyaka gyamaze 88 kati tumufuula ensonga ku kyawummudde abadde takyasobola kussa amawugwe bagasalako dda tegakyagira mubadde mumusuubira ki kakati ekibi Yesu olunaku lumu yatunuulira abantu nga baminsi interpretinze embeera eriwo n'abawa ebigambo bino nga nammwe bwe muminsi interpretinze okufa kwa papa awummudde kubanga ekyo kyabadde alina okuddako papa kiki mbuulira yaminsinze eki afudde mu butongole yamaze nakubateekateeka bonna ne batandika okulaba obubonero papa naafa senteza ku myaka 25 yafa ku myaka 25 bamutemula Franka Senteza ekereziya tiyamufuula topic tuyina abantu 18 abaabula batalinako mayitire mu ggwanga Uganda tetumanyi oba baafu oba balamu ekereziya tebogerako bakyafe mu Katonda tebavangayo okuyimirira kunnyonnyola ku nsonga z'abaana abaana batulaze kitaffe mu Katonda somugere ne bamuwa n'eddakiika mu mawulire ng'eddakiika 7 kwogera ku kibinyo bannange era tusaba omukama yayongera omusaasira atasaasire papa papa badde alina ebibi bye obutukuvu bwe bwabadde atambuliramu wano ne bwe tunaasaba esaala ezifaanana zita tebakulimba nga mbuwosabira omufu nkiddamu mu ddiini zonna gano ge mazima tosabira mufu kye tusobola okukola tusobola okukuŋŋaana ffe abalamu ne twebuulirira okwetereza nga tusimba ku oli eyafa eyo saavisi ompitanga era enjiri nja kugibuulira naye tompitanga mu saavisi ey'okusabira abafu tetusabira bafu bw'oba tosobola senga ntambula nga nva mu nsi ye Uganda ngenda mu nsi ye Kata ne bankwatira ku kisaawe Dubai nga nina enjaga oba ku kisaawe Kata oba Entebbe nga sina passport olina ky'osobola okunyambako mu migration bw'oba tosobola kukinyambako wano okinyambako otya mu ggulu gyendaga ekituteekesa okukola obutukuvu n'obutuukirivu kubanga byebisanyiza ebituyingiza mu nsi eri teba kulimba ngera toyononanga ssente mbumusabira bafu wabula bwe muba mutuula awaka nga famire mukole okusaba mwebuulirire nti bannange nti essaawa yonna obudde bujja kufa nga naffe tetuliiwo nga bano bwe bataliiwo nti tutambulire mu butukuvu n'obutuukirivu eyo miso mpitanga nenzija enjiri yayo njirina sina sale sabira mufu kubeera teriiyo ago ge mazima weewaawo mu mukama waffe Yesu ago ge mazima ebikolwa byo bigenda ku akaunti yo ye passport yo era oba okoze bulungi oba okoze bubi yonna passport erina weekutwala oba okoze bulungi ojja genda oba okoze bubi oyina era gy'olaga kati tewaliyo mulala ayinza kuyimirira eno n'agamba oyo ayingidde mu nsi eyo gye simanyi gye sigenda nga omusaabire omusaasire ne bwe tuba tubuulira ku mufu ng'ali wali tetusabira mufu tetumubuulira tubuulira bano abaliwo kubanga awo emitima gy'abantu amaaso n'amatu ag'omuntu w'omunda gaba maggulu olw'entiisa yoona ali wano awo wenkubuulirira ekigambo n'ovaawo nga togenda kuddayo kunywa mmindi n'ovaayo nga togenda kuddayo kuloga n'ovaayo nga togenda kuddayo kushambana okushambana n'okumanya n'ovaayo nga togenda kuddamu kubba bintu by'abantu kyekyo kyokka ekibeera ku lumbe kati wulira okufa kwa papa Uganda tulina abantu 18 abaabula omuli John Bosco Kibalama bannaddiini ne mumalamu abantu abo amakulu nga bwe muwadde papa njagala mbabuze ku myaka 98 papa mubadde mumusuubira kuddawa mubadde mwagala olunaku lumu papa atalantuke ave mu katebe agwe kulokubanga mwagala okuwangaala ennyo ku myaka 98 mubadde mwagala ddewa ago ge mazima ge batajja bagamba kati temumisinterpreting mbeera eno abantu okuminsi interpreting omusalaba kyatandikirawo nga Yesu akyalina ku musalaba Yesu n'abagamba bw'ati Luka 23:27 paka kwa 31 Luka 23:27 ekibiina kinene ne kimugoberera eky'abantu n'eky'abakazi abaamukaabira ne bamulirira 28
naye Yesu n'abakyukira n'agamba nti abawala ab'e Yerusaalemi temukaabira nze naye mwekaabire mwekka n'abaana bammwe. 29 kubanga laba ennaku zijja. Kasoke komeka Yesu baali bamuwalabanya babakomerera batwala bawalabanya bajooga bakola batya. Abantu abaaliwo ekibinja ky'abantu mwalimu n'abakyala ne bakaaba ne bava mu kukaaba ne batandika okulira okulaakira ne bakaaba ne bakuba ebiwoobe ne bava mu biwoobe ne batema emiranga ne bava mu miranga ne batema ebiwoobe. Yesu n'abalaba nga bo obulumi bwabwe buli ku Yesu ng'omuntu ono. Yesu n'abatunulira ng'ekiriwo tebakitegedde n'abagamba mmwe abakyala temukaabira nze mwekaabire mwekka mmwe abakyala b'e Yerusaalemi mmwe abawala b'e Yerusaalemi temukaabira nze mwekaabireko mwekka n'abaana bammwe. Mmwe ekereziya y'e Uganda temukaabira paapa mwekaabireko mwekka abasosodooti n'ekereziya yammwe mwekaabire mwekka. Emmundu yayingira mu ekereziya y'e Uganda. Ebizibu ebisinga biri mu mmwe. Papa yawummudde yakola obutuukirivu ne bagenda okulonda paapa ne batunuulira ensi yonna omwoyo omutukuvu najja n'alonda oyo. Olw'ebikolwa bye eggulu ne liggulawo ne lisoma erinnya lye ne bamuwa obwa paapa omutukuvu paapa. Tewalina nsonga lwaki tumusabira. Tumusabireko ki paapa? Ate yatuwadde omukisa. Yatuwadde omukisa ku Christmas, Easter. Nafa ku Easter Monday. Ate nga kati ffe tumuweeki. Mufuuse bali ekibinja kiri ekyakaabira Yesu nga Yesu ye byali mu birala n'abagamba mmwe temutegedde na akikiriwo. Mwekaabireko mwekka ekereziya kitaffe mu Katonda semwogerere weekaabireko wekka n'abasosodooti bo bona bajjudde mundu. Walabye akasajja ke bakutaawa akeefudde akasosodooti. Tolowooza mbu akasajja keefuula bwefuuzi kasosodooti waliwo yakatuma. Ebizibu biriawo kummwe ebizibu biriawo byetoloolera mu mmwe eby'e Vatican tebibakwata nakwo. Bagenda londa paapa. Bagenda kulonda paapa omulala ddewo naye mundu ziri mu ekereziya. Obubbi buli mu ekereziya. Omunyarwanda ali mu ekereziya. Yesu n'abagamba bw'ati mwekaabire mwekka n'abaana bammwe kubanga temukaabira nze naye mwekaabire mwekka n'abaana bammwe. 29 kubanga laba ennaku zijja bwe baligambira nti balina omukisa abagumba n'embuto ezitazaala n'amabeere agatayonsa. Owulira Yesu ebigambo bye yayogera? Yagamba mmwe abakyala mmwe ab'e Yerusaalemi mmwe nze temunkaabira mwekaabireko mwekka n'abaana bammwe. Kubanga Yesu yali abalaba nga bano abantu omusalaba tebagutegedde balina ogwabwe gwe balina okwetikka tebagutegedde n'abaana baabwe tebagenda gutegeera bagenda kwetikka omusalaba ogw'ebiti. Bagenda kukeeranga olunaku lumu beetikenga ebisalaba eby'ebiti bafukamire ne mu kkubo basabe. Yesu n'agamba bano abantu tebategedde na kibaliko ate ekibaliko bo n'abaana baabwe. N'agamba nti kubanga ebiro bigenda okujja waliwo ebiro ebigenda okujja olwedde ffe Uganda tubirimu. Abazadde ba John Bosco Kibalama muzadde we yakaba ng'agamba akaana kange naye nafa nga n'akaana takalabyeko. Simanyi oba basisinkanayo oba tebasisinkananga. Yesu n'agamba ebiseera bigenda kujja abagumba lwe bagenda okusaaliza abaazaala ng'abaana bafudde omuzadde n'asigalawo. Obwo bwe bulumi obukyasinze ku nsi kuno. Abaana tulumwa nnyo nga tuziisa abazadde naye olaba obwo obulumi bw'owulira ng'oziisa omuzadde. Omuzadde abudabulinga emirundi 7 bw'aba aziisa omwana we. Bayibuli egamba ebiro bigenda kujja omuzadde aziika abaana bonna bamalewo. Yeegomba omugumba atazaalangako. Why? Misinterpreting omusalaba. Bino Yesu abyogera ali ku kikaliriro. Bwe baligambira nti balina omukisa abagumba n'embuto ezitazaaka n'abaana bammwe. 29 kubanga laba ennaku zijja bwe baligambira nti balina omukisa abagumba
n'embuto ezitazaala n'amabeere agatayonsa 3 nalyoka batandika okugamba ensozi nti mutugweko n'obusozi nti mutuvuunikire 3 nti kubanga omuntu ogenda kutuuka okunoonya weweekweka osabe embeera ekumire embeera egaane ogambe ensozi nti bannange wakiri tubuutikire olusozi lugaane lugambe nedda onoonya wokwekweka nga tolaba bino ebigambo Yesu abyogera ali ku musalaba Yesu ayogera ebigambo bino nga ekigwoko ng'abantu bakaaba bali mu kusaasira Yesu naye Yesu ali mu kusaasira bo kati nze mbuuza bwe kaba sikajanja nga sikatinko papa mubadde mwagala aweze emyaka emeka era mubadde mwagala agende ku kifo ki nge Uganda tulina abaana abali mu makomera abatalina misango sigenda kuva ku bantu 18 abaabula buli lunaku nja kubaleetanga wano Museveni twagala John Bosco Kibala nabbanjo ojja kuleeta John Bosco Kibala mulimba Onyango ojja kuleeta Ddamulira Onyango watugamba gwo okutte Ddamulira watugamba poliisi egenze wakiseka nekwata Ddamulira era mmwe mumulina taddanga mukulabika ebyo bye bintu bye tulina okwogerako bye bintu ebirina okubeera mu mawulire ekereziya ne kanisa ebyo bye bintu bye mulina okubanga mwogerako mulandukira ku papa ku 88 mubadde mwagala afuuka eki nedda tubeere benkanya mubadde mwagala abeere ki oli olwedde mutukuvu naye temunnaba nakubuulira njiri bantu kukakasa nti mubuulidde enjiri muli mu kukaabira omutukuvu afudde awummudde omutukuvu yeewummulidde mukama muwangaziza namukusa obulamu Uganda abaana bafa bato abantu 18 tebalabikako baabula nga gavumenti yebakutte ne babulira mu mikono gya gavumenti ekyo nganze kitaffe mu Katonda semwogerere buli lunaku nkeera kutuuza press conference buli lunaku gavumenti mutuusewa ku baana 18 abaabula mutuusewa ku kuta abaana kakati ngamba wa wiki ngamba mu wiki eji abali mu makomera bonna bateebwe if not buli mulamuzi yenna omukatuliki lekulira buli mulamuzi yenna ng'oli mu Kristaayo lekulira kati tulabe omulamuzi agaana eddoboozi lya Ssaabasumba nga nze njogedde kakati olumala ennaku bwe ziggwako ntambule kooti nga nnyina akabazi mmwenze temunnondanga ku kifo kyonna mu ggwanga Uganda era mundeke mbyange bino nga nze Ssaabasumba ndagira ne ngamba buli mulamuzi yenna omukristaayo omukristu lekulira anti musamba kitaffe mu Katonda ekitiibwa buli mulamuzi yenna omukristaayo lekulira bwe nva ngenda mu baminista bwe baba tebateereddwa buli mukristaayo yenna lekulira kati tulabe omusiraamu atwala ekifo ekyo mukristaayo alekulidde tutegeere abasiraamu mmwe muli mu kutunyigiriza ne Museveni nkole ekirangiriro nga ndi Lubaga abakristaayo mwenna abakristu mwenna bali mu gavumenti mulekulire mpaka nga abaana bateereddwa olabe ensi bwekuboola ng'olemeddewo naye mwe nno musaaga nsooka n'enkisiibira n'ekiteekako amafuta ne ngamba omwoyo nze ngenda kukola kino nenzija nenjogera ng'eriya nti ng'ekigambo kyange bwe kiri buli mukristu lekulira ekifo kyonna mu gavumenti olyoka olabe Museveni bwe bamuddiza ebifo bye ate ne ngamba tiwabaawo omukristu addamu okuyingira mu kigavumenti ekyo kati awo olabe bwe tugwa ddulo mmwe kamba buulire basajja mmwe mulabika temumanyi kye muli naye lwe muli kimpaamuza amanyi kyendi bakitaffe mu Katonda bannamawulire gatisi ze mutadde mu kufa kwa paapa muziteke mu baana baffe 18 abaabula papa myaka 88 awumudde tuyina kukuba bandi ne tutambula nga tumucelebrating nga yajjako ne Uganda ne tutambula nga tumucelebrating celebrating tewali kukaaba Bible egambye mwekaabireko mmwe mwekka n'abaana bamwe kuba ebiro bijja Museveni nga abalemeddeko ebiro bigenda kujja omuntu anoonye wayegeko olubanga talabawo onoonye okufa n'okufa kukubule ng'okubonaabona kukubuutikidde obulamu bwonna Yesu ye yasomesa agonna amazima tolina ng'ogenda gasanga
Yesu yansembayo nga agambye bw'ati, kubanga bwe bakola bino ku muco omubisi ku mukalu kiriba kitya. Yesu yalaba nga abantu bano tebategedde embeera eriwo. Yesu n'abagamba mmwe mukabiranze ekizibu ekisinga obunene kiri ku mmwe, kuba bwe babanga bakikoze nze naye ate kati olw'ommwe. Bwe kibanga kyabazinga asobola okudduka n'alekawo Namulondo n'alekawo obwakabaka bw'abajjajjaabe n'adduka n'agenda e London, kati ate olwo emmiya musoga. Yesu kyeyagamba nti olaba kikolebwa ku muti omubisi naye ate mmwe emiti emikalu. Ekyo kigambo Kadaga yakyogera, nalabako n'owekitiibwa Waiswa Mufumbiro ng'akyogera. Waiswa Mufumbiro yagamba omuntu akulira okukuba abantu emigo n'okutokyalinga abantu mu busoga mu by'obufuzi ye mumyuka wa Katikkiro, omusajja oyo omusumaali. Yakuba abantu n'abatta, yakuba abantu n'abamenya ng'abasibyeko mbuno ba ADF e Busoga. Genda video eyo ginoonye ku Baba TV ya wiki singa 2 emabega ndowooza. Genda nze Waiswa Mufumbiro we musanga simuyitako. Kale ensonga ya Papa Francis ngimaze. Now Bannayuganda mulaba President waffe Kyagulanyi Ssentamu byakola. President waffe Kyagulanyi akola ebintu nga mu butuufu buli kintu kyakola olaba kiyina ebintu bya Museveni byekiyiwanga mutwalo. Omulembe gwaffe guteekwa okuba omugezi ennyo okwawukana ku mirembe emirala gyonna. Leero agambye nti Museveni tumunaanuule, tusobola omumunaanuula ne tumwabya. Ekisooka saagala tutunuulire kyemugamba Museveni bwe tumuggyako leero gavumenti tetugitwala. Senga avaako leero era tulinda kalulu mu 86 bali balina kuddamu kulonda batwala gavumenti yasooka negwa mu 85 eyaliko n'adduka emmundu neyonge. Museveni yagamba nkugambye nze sitwala kintu na muntu. Bamugamba obadde okuba obote tumugjeeko jangu tuteese nno. Gundi gavumenti egudde akasajja kagaana ne kabakuba omwaka ogwali ogw'okulonda kyana mu 6 ne kawamba. Now tulina okusooka okustadinga Museveni ebintu by'abadde ajja akola. Amaanyi ga Museveni gabaddewa. Amaanyi ga Museveni gabaddewa. 1. Museveni yakwata eggwanga n'alikutulakutulamu. Buli ggwanga n'alikubira, buli kitundu, buli region n'agikubira enkondo. Nebaako enkondo kwetambulira. Ebitundu ebimu ne bibeera no-go zone. For example, kati ebintu ebyo tulina bikutula bwe tuba tuli serious. Museveni yakwata Kasese n'amutuumamu ADF ng'amulumba buli waayagalidde. ADF nebeera wo zone up to now. Ebitundu by'olina okugendamu nga weegendereza Kasese. Why? Sawa yonna ADF ajja n'awamba essomero, ajja n'ayokya emmotoka ku makubo. Kati eyo n'akwata n'ateekayo RDC, DPC, RPC, ani nga beebo. Omuntu yenna ayagala okukola ebyobufuzi olina okusooka okugamba bano bakuwa obukuumi. Bwe bakugaana togendayo kubanga ogenda teeka obulamu bw'abantu mu matiga. Museveni ne yeegiriisa eyo n'akamala bukamazi. N'agenda Mwakyoli n'ateekayo Koni. N'agenda eri n'ateekayo Abapokooti. Oba oyagala okugendayo okubaako by'okola alina okuwa obukuumi. Bwakugaana tojja kugendayo. Enjiri ye n'etambula. Eyo yonna wavaayo babaka ba NRM. Oba akalulu kaabwe kabeera katya, oba babasoma mannya, oba babasimba mu migongo, oba balinga ba class monitor. Ye alonda bulonzi nti gwagenda kiwedde. Kubanga tosukkawo nnyo Omupokooti n'akubba essasi mu kabina. Naye nga Museveni ye problemu. Alina ebitundu bye yatemako ng'ebyo byo biba bibye. Eyo ye Western Uganda yagikwereza n'agiteekaawo. Abo nabo bonna babe. Kati bato n'agireka wano mu Central. N'ateekawo radio. Buli nyumba 2 n'aziwa radio ne TV. Ez'okulaba. Abeeri tebalaba ekifo e Kampala. Kati ate negundiza e Kampala n'aziwa ne babeera n'ebiproguramu nga byawo. Nti omuntu ateekako kiproguramu ku TV. N'atandika kakati
Mudogo yakubye chicken. Komanda Mudogo ankubye, komanda Mudogo ankubye, komanda Mudogo ankubye. Mudogo yakubye chicken, akati Mudogo yakubye chicken. Owebu wa tamanyi Mudogo, tamanyi chicken. Ugo gu program gumukoleranga yaguvayo. Okimanyi TV ze Uganda tutuna program etugatta. Tewali TV ina program ngegatta muna Uganda nga asobola gira bano wenya kapilipili ti agirabe. Genda ku Salt TV Morning Breeze ojja kutya. Babera mu ku reviewinga TikTok yokka. TikTok yokka boje baberamu. Kakati omuntu atalina TikTok ku simu kubanga yabadde abirabyeko ebyo tebimukolera kitegeeza eyo program ya musala naye simu tolowooza mbuno kigwa bugwe kigenderere kakati n'abeebuwama balinayo radio yaabwe nabo ne babeera ku byewaabwe bannange ekibinyo mugabe byamasasi mugabe bamuse era obulumi bubeera mu beebuwama awokka munange kibinyo kibiddala naye bane kye tubagamba bobumanyi mugabe abadde akubanja tolya sente z'abamulekwa ojja kuzireeta ku dduuka musigale nga mujja namwandu ajja kubeerawo naye kibinyo bw'amayina nanyogogeraawo ab'e Masaka okuva NUP yagoba omwana waffe Mpuuga kakati Mpuuga naye yakoze ekibiina ajja babuulira ekiddako bannange temufaayo omwana waffe akunaku nga kali Masaka tetulina program etugatta ku radio zonna oba ku TV zonna era ekintu ekitugatta nolaba nga omuntu asituse bwati kasaawa wawulira leero omugataliko nfufu leero ekibadde ku Kavule Kyagulanyi abyogedde dyeggulira eri era omuntu abantu genda mu comment section ya NTV ojja biraba oba eyagataliko nfufu olwaleero temuyina amawulire tuveewo kyokka nga basoma amawulire nedda leero temuyina amu Kyagulanyi tugende Kyagulanyi ye yafuuka uniting factor kubanga Museveni yatutematema nti abeeri balina abapokooti kati owa opposition yenna alina okugenda yalina okusaba RDC bwakugana abaakugana owena alina koni oweri alina ADF kati ebyo ebitundu byatani n'abisuffocatingireyo n'akamalabu kamazi n'abakuba obwavu n'akamalabu kamazi omuntu tayinza kukwata 15 okuteekako data kulaba kifa mu nsi olunaku olwo okimanyi mu Uganda obubbi bw'amasimu buli sponsored by government wano ogula essimu n'obonaabona n'essimu n'oyagala essimu ekubuleka essimu n'egaana akasimu kange kenava nako e Uganda nkayina wano kenava nako 2016 mama Eben yakampa yakagula Kuwait eyo bakayitaani simanyi bakayitaani Nokia biki ka smartphone aka Nokia nkyakayina nakateeka eyo n'ensirika n'engamba mama kanensonyi wakasimu Uganda bw'owangaza essimu emyezi 2 bakutya era obubbi bw'essimu bwe buba tebweyongera baba buliefinga ne babuuza mu temukyakola okubba essimu mu Uganda mulimu oguli sponsored by police ne government now Museveni bwato n'akwata bannabyabufuzi ne politics n'amusika ku nkondo mu bitundu ebyenjawulo nga temuyina we mwekyusiza kubanga atabula ebitundu n'ateekawo ekintu asobole obba controllinga n'olwaliro senga his excellence taba na ggaali nga bw'alina eggaali yeemuleetera okutambula ebitundu byonna defiant kale naye bannabyabufuzi tebasobola kutambula bitundu ebyo nga tebalina zikabangali zibakulembedde kale ekyo tukitunuulire nga tulina okukutula enkoligo eyo tulina okukutula enkoligo za Museveni kati sinkya kati now bw'otunuulira Uganda ebiriwo ebiri mu Uganda ebadde erina ebbwa eddene ng'ebbwa lino lyabulwa eddagala naye kati ebbwa litandise okuwona limera olususu olupya Uganda eri mu kumera olususu olupya okuviira ddala mu by'obufuzi ebyeddiini obwakabaka kingdoms waliwo olususu olupya olutandise okumera waliwo dead skin eri mu kuva ku Uganda
kyovula omukono tegukuva mu mutwe kubanga muli musituka dead skin evaako. Uganda epromising eyina olususu oluto olutandise okumera. Ekiri e Uganda mu buli nsonga byolabanga beetakulatakula banadini bagamba abaana abo abaana tebatuwa kitiibwa abaana batunyoma abaana baganya okugira Kyagulanyi gambako abaana abo. Waliwo olususu olupya oluli mu kumera. Waliwo akabubi akatandise okudda ku Uganda. Gwe tunula bulungi ojja kulaba nga waliwo ogukalakampa oguli mu kweyubula okuva ku Uganda. Waliwo gusikini oguvaako, waliwo kasikini akalala akali mu kumera ku ggwanga Uganda. Ako kasikini nga kayubuka omuntu abeera n'ogukalakampa gw'abaminisita nga bangi naye nga tobalabako. Ogukalakampa ogwo bwe guba gumera oyina okutunnyonnyola. Nalabyeko Nakandi namulabye nga yewolereza aba banjogerako tebammanyi naye ekikulu baguyina nze nguyina. Nakandi oyina mupiira ki yabadde yewozaako ebyo ebifaananyi nali ne supiika 222 nga yakafuuka supiika. Awo we nasooka omugira kuba nze ne mukulembeze simanyi mbuno wa paadizi za abakyala ezoozebwa. Lwaki kiri bwe kityo? Bwe weekubya nabo ebifaananyi oyina okutunnyonnyola, oyina okukyogerera lwaki weekubya nabo ebifaananyi. Olowooza lwaki buli eyeekubya nabo ebifaananyi alina obbikweka oba bwe bifuluma oyina obbinnyonnyolera lwaki weekubiza nabo ebifaananyi? Waliwo akasusu akali mu kumera ku Uganda. Nkugambye Nakandi yeekaziza nagamba ababanjogerako tebammanyi, balumbuye tebammanyi. Nakandi obeera Kawumba, ozaalibwa Kawumba. Bw'oba ova Buwama ng'odde Kawumba, ekibanja kyammwe kisalaganye n'ekya Muzeeyi Mpingu. Bw'oba ova Kawumba ng'odda Buwama, musalagana ne Muzeeyi Ntege eyali atta embizzi. Mu maaso mutunudde mu nnyumba y'omukyala ayunga amagumba gwe bayita Sakira. Ffe ku kyalo twamuyitanga Sakira. Yabatunuddemu bw'ati ebusukka kkubo. Eno waliyo Muzeeyi Mpingu, eno waliyo Ntege. Ddamu ogambe tetukumanyi. Kitawo bamuyita Venali. Bannyoko waliwo bamuyita Peter akyaliwo aligaba. Sozi ye musumba we Ssemukombe. Sozi omugenzi Polepole ne Africa ndowooza waali. Awo sibe bannyoko ne Bolingo. Wagambe tetukumanyi. Nakandi tetukumanyi okakasa. Nedda Nakandi tetukumanyi ukyawakana. Kitawo Venali yali wa muluka. Era yeriti byayi. Ebyayi mugifudi ngombo ngenda kubashibisha ubugwegwe. Era balirativu bamwe bali Rwanda. Era mugende Rwanda. N'abe Rwanda bajja ne babakyalirawo e Kawumba. Kati ngenda kukushibisha ubugwegwe. Kubanga ebyayi ugifudi ngombo. Batunuliganye ne Sakira. Mwe mumanyi bwe mumuyite byo bizungu bya mwefe. Twakulaba muyita Sakira. Ayunga magumba. Nakandi siyegwe. Bwoddamu ne weewakana nja kutandikira awo ndeeta ebirala ebiddako awo. Mutumanyira wano. Muwulire waliwo embeera gye mulaba mu ggwanga Uganda. Uganda eri mu kumera omanye ebbwa bwe liba limerako olususu olupya nga ligenda owona. Lisiiwa. Obeera olitakuwulirira. Wabaawo obukunkumuka bugwa bwewetakula newetakula nga akaliba okajjako ng'ako kagwa. Nga ligenda ligatampola. Kyovulaba nkugambye bwe weekubya nabo ebifaananyi enkyokola press conference otunnyonnyole weekubiza otya nabo ebifaananyi. Oyina okuyiiyayo oguboozi oba otulimba naye kikubire jangu okyogerere. Kyekireetera baminisita be okuba nga tebakyalabika. Oyinza okugamba nti akola ne Nabbanja ne Bala mu babiri bokka. Ekirungi wamma Venali nali namubanyumiza dda. Namubanyumiza dda liiti byayi. Mbu Nakandi. Ekyo kyokka kye mukola okwefuula bannakandi nga mmwe baliiti byayi. Bw'oba oli w'enaalemu jangu ng'oli w'enaalemu tukuwa akalulu. Nze olwaliro nga njagadde kwesimba mu enaalemu kinetaagisa genda mu NUP kuno na kaadi. Nzija ne ngamba abantu bino bye nnyimiriddeko naye ndi w'enaalemu. Kasita weekyusa ne weefuula ow'NUP obeera munnanfuusi ng'ate oli w'enaalemu.
kati gwe muwala gwo NRM kiki ekikutwala okufuna kadi ya NUP ng'oli wa NRM gwe nakandi gwe ngamba liti byayi kati tugenda kukushibisha ubugwegwe kubi byayi wagifuli ngombo so ebintu byemulaba mu politics we Uganda kyovola bane ba minister bewala ate president waabwe yabawo omulimu bamwewalira ddala tebaagala kuddamu kufuna kifaananyi kipya ne president waabwe lwaki balina kye balaba omukazi yayimirira n'atugamba amuda gate we tukoboko kati ate y'omu muze yagambye amutayada mu politics yagamba toyinza genda koboko nga toyise mu ye kofu ogambye eki kati yagambye tadda mu politics lyerinnya ye nakandi liyiti byayi Winifred liyiti byayi Winifred Venali liyiti byayi now kyenkusala kiri ekintu eki togeza n'omiisinga mu mulembe guno n'otabeeramu oyinza obutakola byabannaggwano binene nnyo nga tonnaba kuba nnaggwano naye kyokola kyonna kikole n'omutima gwo gwonna ne bwe kiba kitono kitya kikole n'omutima gwo gwonna bwe kiba kyankyukakyuka gwe kigatteko kijja kusawundinga kijja kumanyika kijja kukola wonna wooli pulezidenti jjo yagambye mugende mubuulire abaana bammwe mubalete mu nkyukakyuka abaana mubabuulire ebintu bino babimanye akantu ne bwe kala katono nga ka revolution nga kankyukakyuka kakole kagatteko kajja kubaako gwe katuteeka anti mutandise muno nakandi liti byayi ebbanga ddene Museveni lyabadde mu ggwanga Uganda nga Museveni ye problem ffenna ne tukkiriza nti Museveni problem eri eggwanga Uganda kaakati Museveni okugenda kwe kutandika kutya kutandikira wa era kukomawa kutandikira wano Museveni bw'omuzuula nti Museveni problem yeggwanga Uganda beera solution ya problem eyo olunaku lw'obeera omulwadde nga tomanyi kikuluma tosobola kuwona olunaku lwe bakugamba nti results zino zikomyewo akataago katuula ku kibumba osooka n'owona ebitundu nga 45 ku buli 100 osooka n'owona kuba nti otegedde olina kukwata akataago kano okapangulula okajje ku kibumba okaze ku sayidi yaako era obabuuza ko kasobola ovaamu nti bwe kaba kabuliddwa bwe katuula kasobola ovaamu nemba mulamu nti mukajeemu neda mukajeemu ng'ogenda nga bakugjamu akaki waliwo akantu awo ke batera okujja mu bantu bakayita batya si pankuriasi waliwo akalala waliwo akantu ke bajjamu awo kalina engeri gye kaleega olubuto ne bakajjamu ne bakasuula eri kubanga bwe kayabikiramu obeera owedde bwe kaabikira mu byendo obeera owedde kati bwe keereega ne bakazuula nga bakusala nga bakajjamu ng'owangaalira ddala kubanga bazudde ekituufu naye wano nga kakuleze ne bakuwa amanda bannange bamuwadde obutwa nti asembeyo kulyawa wire yamuwadde emmere bannange wire agenda kumalawo abantu bannange kiki appendix very good eyo appendix bagijjamu mu Luganda bakayita batya nkoko nkulu muntu mukulu bamujjamu ne bamusuula n'otambula ngo kasita bakazuula nti keeko olunaku lw'ozuula problem solution eba emaze okulabika solution etegerekeko oluvannyuma lw'okumanya problem bannaye abasoma sciences bali wano appendix bagijjamu ne bagisuula wano kati ngaffe abali wano abali emikyere wano kyekintu kye basinga okujja mu baana era buli lwensaba Katonda nkwata kuto ne mugamba nti Mukama kubanga wano omukyere gubaamu obwo obuntu ogundi obugendayo ne kapakira po era buli lunaku nkwata ku luto ne ngamba Mukama appendix yange njagala nze yange njakaddiwa nayo nali nvuga boda nagamba Mukama nga nyingira boda ne mugamba Mukama waliwo nabbi eyalagula ku Yesu n'agamba talimenyebwa gumba Yesu yakubwa n'abetentebwa buli we bayagala okubetenta naye tebamukutula gumba
Yesu tebamukutula gumba kuba kyali mu buwandiike nti tebali mukutula gumba. Nagamba Yesu, nagamba mukama ngenze mu boda boda. Sifiira ku boda boda. Ate simenyekera ku boda. Banku bebyuma n'obufuna embuli n'olumu bugenda ne buttuko ogenda okusituka ku buli. Ayiwe ambe data we. Ayiwe. Naye saamenyeka ku gumba. Kuba kyali kyawandiikibwa kyange namugamba nga mukama nfulumye genda kukola. Naye nze simenyeka gumba. Simenyeka gumba. Sikubwa katayimbwa sifa accident. Ebyo byo nali mbimujjukiza era nga bwe tuba twogera mbagamba sigenda kufa accident ate sigenda kufa katayimbwa. Olumu bebyuma okunoza ni bypass atwa n'enfu. Naye ngendo okudda engulu. Nadda engulu abaaliwo baŋŋamba nayogera ekigambo nagamba sinza kufa accident sinza kufa katayimbwa. Nenzira engulu. Nadda engulu nga ndi ku kalwaliro kali awe Busega, we busuka ku bugwe kati kakalina. Nadda engulu nga ndi ku cupa. Nga bantaddeko dendala nnyingi nnyo. Naye bwe nali nzira engulu nagamba sinza kufa accident sinza kufa katayimbwa. Kuba nakyatulanga enkya n'eggulu. Eyo ngenzeeyo ntya. Ngenzeeyo nga ngamba ntya. Soka mulindeko bannayina ate nno munzidukize bwe ngenzeeyo. Kale nja kukijjukira. Tukole bwe tuti. Buli muntu wenna w'olibeera solution ya problem eno. Museveni bw'aba problem beera solution bannayuganda bakimanye nti gwe solution ya Museveni. Kubanga bw'ataabeera eggwa anaabeera ani omulala. Nedda bw'ataabeera eggwa anaabeera ani omulala. Bannayuganda bwe beetuulako luli ne bagamba Kabanga Ssemugere tugende gwe gwatukulembera gwe waffe ko Kabanga Akanyarwanda ne kajja ne kabagamba nze leka ngende bwe kakitwala kyonna. Bali bubi nnyo kati lwe batubuulira akasajja kamaze banyiga ne katugamba wamba mulindeko katubabulye nti ku mirembe gy'Amini amalwaliro gali malungi, ku mirembe gy'Amini enguudo zaali nnungi, ku mirembe gy'Obote ng'omuntu ali akamere mu ddwaliro, ku mirembe gy'Obote nga ne bw'oba toyina mmere simanyi mbuno oyitako emulago ng'omujjanjabi era ne bakuwa emmere. Simanyi nga ku makya bagaba fruits n'obabuuza mwajjako baaki. Nedda Obote n'Amini mwajjako baaki. Obote n'Amini mwajjako baaki. Ate bannayuganda ogwo omutima gutulemeddemu omuntu oyina embuzi nkaaga. Go wamanya oyiyiza n'olundira ono n'ofisa n'ozaaza n'ofuna embuzi nkaaga. Naye era n'ogenda mu misomo ne babawa embuzi bbiri ow'enkaaga n'oleeta embuzi bbiri nga ku kyalo kuliko atayina. Lwaki ezo ebbiri eza gavumenti tozirekera oli atayina agenda azirunda ewuwe n'oleeta embuzi bbiri n'ozireeta mu mbuzi zo nkaaga. Omusajja bamulaga ng'apanga emirambo gy'embuzi n'agamba zonna zifudde ziweyirewo. Zona zakaba ziweyirewo. Ngumala nezireeta ebimera nezituruka enyama nezituruka ebyomunda byona zituruka zine ebimera hati zona zafa. 6 of them oyina embuzi nkaaga. Oyina Amini oyina Obote. Emwanyi zo azikute bulungi zizo. Akuwa emifaliso, akuwa obujjanjabi mulago wa bwerere. N'oleeta embuzi za Museveni bbiri n'oziteekamu. Kati mulago wa buseere. Problemu ebeera problemu nga tonnaba kufuna solution. Nkugambye olunaku lwe bakubuulira ekikuluma osooka n'owona. Era ogenda okuyira nga kitowolokose kuba kati okitegedde kati ne mugenda ku ddagala ki. Ffenna bwe tukkanya nti Museveni ye problem kati ffenna tulemwa tutya okubeera solution ku problem emu. Juzi wano omwana yagambye ku Friday eri abamu bagamba bannange abantu abamu tetubawa makulu tubaleke kuba tulina ekinene. Omwana yagamba ebyo mubiveeko. Tulina amagye agamala okukwata ku byamakulu n'ebyo bitalina makulu. Ebitalina makulu bwe biba biri mu line eyo nga tubisuubira okuba nga biringa ebyitwolekeza nabyo tulina abasobola okubikolako nga bwe tukola ne ku nsonga ennene. Byonna tusobola obikolako. Why? Ffe bangi. Museveni atulema atya? Biri ebyemabega yatulema kubanga bazadde baffe be baali mu driving seat.
twali tetubimanyi kati olwaliro ffe tukutte ekonome ffe tukwatiridde bazadde baffe ffe tukwatiridde buli kiki tuli mu driving seat ffe bakitaffe mu katonda baffe ffe bakatikkiro baffe ffe batunuulidde kati tulema tutya okununula eggwanga ng'ebizibu byonna tubitegedde kyemugamba Museveni bwe tumuggyako kati nga tetunagenda mu kalulu tetubayita nedda tetubayita tulina obusobozi obuggyako Museveni bifo kalulu tulina obusobozi obumulemesa akalulu n'atakatuukamu bw'aba katuuseemu tulina obusobozi obukebera mu box nga tewali wa NRM afunye kalulu Uganda yonna awe wakisekka baggulawo box nga mulimu obululu busatu ne banoonya wadde Museveni obululu obusatu wakisekka Nemakindi ekyabalemesa kuzuula ne bagamba no wano walonderawo abasirikale wano bandi b'abasirikale ng'abantu ba bulijjo baagala genda mu barakisi babuuza abasirikale ani atikinze Museveni wano mbuuza ffenna tuyinza tutya okuzuula purobulemu ne tulemu okutegeera solution President Kyagulanyi atuyambyeko okukola ebitali mu busobozi bwaffe kuba kati nze wire sandisobodde kutambula kugenda ewa Colonel Master Bungereza ne bwe bantwalayo simanyi nabyenjogerayo oba bamanyi Oluganda kati ekyo ye lecturer wa University Rubongoya Lulopo Ssenyonyi olwo Oluzungu balwogedde ebyo byonna ebiggwa eyo chapter neggalwawo ebyo bya waggulu ebyo babikoze naye n'ebyawansi nabyo tulinde bo omusajja atambudde ensi eno gimalako Oluzungu alwogedde wonna mu Bulaaya alwogedde waliwo Lancaster waliwo endagaano ze mujja okumanya nga tumaze okuva wano nga tumaze tuuka mujja kutegeera Lancaster treaties mugenda kumanya endagaano eziri awo waliwo Berlin Conference kozi mwagisoma mu waliwo Berlin Conference nayo weeri mwenno musaaga wangere kansirike eva ku bintu by'abasajja President bw'aba akoze biri ebinene lwaki ebitono ebiri awo ebikwetoolodde byo tosoka n'obikola mangu kubanga bw'okikola nono n'akikola mubeere mutya ku kyalo nga kuliko wa NRM nga alina ebitooke alina olusuku alina emmwanyi nga wa NRM ku kyalo ne mumanya nti wa NRM chairman wa NRM ku kyalo ki chairman wa NRM ye oyo yabeera kifeesi w'oku kyalo yabasibyeko obubbi ku kyalo yabasibyeko obutemu yabasibyeko obwavu yabasibyeko olumbe yabasibyeko buli kimu ekibaluma ku kyalo ekibabonyabonya chairman wa NRM gwe mulina okusooka bwe munajja ba chairman ba NRM ku byalo mugenda funa emirembe ekyo tekyetagisa national level no mwe awo wennyini awo musoke mu mutayipingira ebikiro kitwala omunaku mu mugambe resigning va ku kifo kya NRM kuno tetwagalako wa NRM agaane kyogamba ewasebagala wewajja woka olwokuba ye wa DP ewuwe wewajja ewa chairman wa NRM wote wajja chairman wa NRM bw'omukya tajja nanti munange fete tukole ebyo tubireke ye Museveni balinga be baawa okukola ebitalina makulu wulira KCCA Kampala awunya Kampala alimu enfuufu emyala gikutte byakulukuta mu Kampala wakati byakulukuta mu Kampala wakati naye mumanye ekiriwo KCCA okusinziira ku teeka Penal Code of the Code tekirizibwa bipande by'abeesimbyewo mu Kampala era kakati KCCA ng'ekozesa obuyinza Penal Code Act etandise obitimbulayo bibye bya Kyagulanyi babijjeyo abaana ba Nuupu batimbye ebipande byo babijjeyo KCCA nkambwe okukwata n'ekipande mu Kampala kati ogenda kusasula naye enfuufu ejjudde Kampala institutions zonna zirwanyisa Nuupu nankyukakyuka tebayina buzibu ku miwula girengejjawo wonna muki awo mu kikubo waliwo omudumu guleeta miwula container village awo wajjudde emiwula enkuba bw'etonya nebanga etonya akasana ne kaaka bwe kati n'olyoka owulira omuziki mu Kampala n'olyoka owulira sowegi endulu buli wayita ndulu ya sowegi
naye ebipande babiwanula ku miti waggulu mbu act tekkiriza waliwo act ekkiriza emiwula okulengejja mu kibuga Kampala nkugambye kesisi nkambwe bwe bawalampa bayina eddaala bwe bawalampa babijjayo batereeza kibuga naye bannanga mukama lukwago ekintu kyennaso nabadde nkyakuba Chairman Nyanzi naye kasa namulabye nga yabba Kaluwa n'amutwala e Boston Chairman Nyanzi ne musonyiwa Chairman Nyanzi namuleserwa ekyo kati oba Lukwago takyalabika ali mu kukaaba gwa Kaluwa naye Kaluwa yali mu kyabakaabyawe e Uganda Nyanzi yamubba n'amutwala e Boston kasisi teyagala kulaba bipande naye abaana ba Nupu mujjawa sente ezikubye ebipande nga tetunatandika campaign Kadama Defense Forces mwe bavujjiriza abakulu abantu b'enkokonjeru bangambye basaza amasanyalaze ewaabwe mbu bagasaze waya bugezo okera ku machanga bazitutte Museveni atandika akabinja ka KDF bangambye akakatagunya akasembayo genda ku buliji amasanyalaze mane yane emye waya bazibye zonna bazisaze ekiro ate nga nabagambye eggulo wamaka nyangwe ngende mu kigambo kya Katonda Mukama atuwadde omukisa ne tubeera n'omulembe ogukoze Mukama atusitudde Museveni baali bakoze ekintu kyabwe ne beesige nga beba alpha beba omega ne expiringa ne basigalawo Museveni expirinze mu government alemeddewo beesige expirinze mu opposition alemeddeko naye ekibaliko kyo mukimanyi omwana azze ku social media yoko kuliko ko omwana omuwala atero okunsesa mwana mukambwe nnyo leero akoze video nga aseka busesi mbuye kimugize si papa kufa naye wali wadda ku papa agambye ye kimusanyusa alina gwala badda ku papa amugambye Museveni olimbo ogenda kudda ku papa kakati Matayo yatugamba waliwo omuntu agenda okufa batugambe nti yazaalibwa mu 3 mu 6 afe 2 naye obunabbi obulala Matayo bwe yatuweera okwo bwobufu buno bwe butuufu era kati alina Matayo otugamba ki osobola okusiba messenger naye tosobola kusiba message message yote bagisiba wulira Besigye ne Museveni baggwako naye ne basigala nga be baliwo nga bagamba kati ani asobola olwalero NUP eyisa abakulembeze baayo batudde bali mu parliament za Uganda nnya kati mukitegedde nti nno waliwo olususu oluli mu kumera mu Uganda wali awabaddebwa mulabye abakulembeze okuva mu Uganda yonna naye ate waliwo ababadde wa president eggulo buli mwana yasenya amazige wa president ganyoga malewo temugeza ne muguza Museveni amazzi ago Museveni aganoonya amazzi ago bulijjo mbagamba amazzi ago Museveni ayagalako ne bwafuna kechupeji era simanyi lwaki mwagasenye nzere kansirike ekirungi byonna obweddambira naye nga ndabira ddala ebintu byempulira ku Mpoma satellite byennyini nga byebiri wali nze ogwange gwakwogera era mbyogedde ebbanga lyonna wulira Mukama atuwadde ekisa n'atukuza ba Museveni ne balaba nga tukula ngamba mu byobufuzi mu byobuvunaanyizibwa mu byobukulembeze ne baggwerako ddala nga balaba tebakyalina kye batugamba bannayuganda Mukama ali mu kubakwasa mulembe gwammwe gradually process kale simanyi mmwe mubirabanga ebyokusaaga naye Mukama nkugambye tewali kintu Museveni kyalina mu gavumenti ye NUP kyetalina kimpe jjo omwana yakute RPG wa president wamulabye ali ku muti waggulu ali ku bibowabowa naye ng'enkebete mundu evuga bw'akyusa position bw'addako eno mpayo ekintu Museveni kyayina kyetutayina gwe obirabanga ebyokusaaga mbusimanyi yabadde akutte enkumbi gwe mukazi gwali awo ayonsa gundi omwana wo ojjukira lwe wali oleze empumumpu ojjukira lwe wali oleze empumumpu ojjukira lwe wabika empumumpu mu buliri ng'osula nayo nze nyina sister wange yali alina empumumpu ze nga n'ozikwatako akola olutalo lwennyini oli omuwala yayagala abaana ate era abazadde abaana b'abazadde gwe gy'oyita empumumpu
kati toli mu kuyonsa okimanyi nti nomala okwata empumumpu y'oyo omwana omutaaza nnyo ebyo n'ogikasuka wewa oyinza n'obutazaala mwana n'okikola ng'okigenderedde n'olumya omwana w'oyo obwongo bwe gwe buba bumanyi nti n'omwana n'omukwata n'omusikamu omukono ombuno kiddole oyinza n'obutazaala n'oba osaaga biri bye wali mu luli gradually kati toli maama toli taata mmwe mubirabanga ebyokusaaga mbw abo abaana bafutu soja linda lwe bali kusalako ewuwo nga bebbo bennyini bakugambe gwe wasigaza wane mundu ya Museveni tutegeddeko nti wano waliwo emmundu ate bo bajja kuba tebawaayira lwe balijja ewuwo okujjawo emmundu eribeerawo oteekwa okuba ng'olina ekintu ky'olimu kati oteekwa okuba ng'olina kategore woogwa mu Uganda empya kati gwe byoyitanga eby'omuzannyo gwe byoyitanga ebyokusaaga bye bikutwala mu kiri Museveni waba problemu beera solution kati gwe ddawo gambe mbuno tuyisa budde obudde bugenda kukya ng'ebifo byonna byaggwawo tokuba ku simu yange tokuba ku simu kubanga essaawa y'ebifo ebaddewo ng'olina ekifo kyo okitwala kati nga Museveni alabika nga akyaliwo wonooyimirira bwoti wooja weewuwo mmwe ba expert be tulina bw'obanga obirinda bino ebya Museveni bino ebyagamba n'ogu ewaffe teriyo gamba n'ogu era ekyo mubeere nga mukimanyi nange nwana kubeerako we neenyiga naye ke nnakwata ebyokunoonyereza by'eggwanga Uganda omuntu eyatta Kayiira gwe nsookerako kuba lipooti ya Kayiira ngirina okuva mu Scotland Yard lipooti ya Kayiira ngirina by the way gibapostingirako olumu so bino temubiyita ebyokusaaga nalabyeko olutalo lulingo olwagala okubeerawo wakati wa Musi Media ne ttiimu endala naye mmwe mumanyi kyekitegeeza nga naffe abaali baleekana ku mikutu tufunyeeyo munnaffe ng'ali mu Uganda mpya nga ye MP nga yali ku mikutu wano omanyi oluggi lw'abagguddewo kubanga Segirinye yali agenzeeyo baamunyaatula so tusobola okubeerako ensonga zetukanya ffenna wamu kakati ku nsonga waliwo abatakanya ku nsonga ya Nyanzi ne mukanya ku ya Eddie yawe kakati ate be tubadde abo ku nsonga ezo ku ya Musisi Media twawukanye kuba nze ne Musisi Media ndi ne kana kambaata enansana naye ogwo si musango buli omu abirabenga bw'abiraba ffenna tuli batuufu bannange eyo nvuddeyo kangende mu kigambo Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo jangu okosomesa oyigize batabani bonna bawalabo ekigambo kino Mukama kikanye kibe kiramu kibe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye nange oluvannyuma lw'okubuulira Mukama nange nneme okubatasaanira mu linnya lya Yesu amiina. Omubuulize essula 11 leero nzize kubagamba nzize kwogera na mulembe gwaffe guno oliye muzeeyi kintu gundi wayo NNC ekizito y'ekintu Pokino mbusini ya kintu Pokino mundeke nve ku kintu bannange mumanyi buli sawa muba mundeetera ntalo kale ye first solution y'eggwanga Uganda ate mu biro Mukama byatutaddewo tuteekwa okukola obuteebalira kubanga bye tulina okukola tulina kubikola mu mulembe gwaffe kyetuva tetwakola mu mulembe gw'abeesigye tetwali mu mulembe gw'abeesigye era tetuvunaanyizibwa ku byaliwo mu mulembe gw'abeesigye ne bye twakola twabikola mu butamanya omulembe guno Mukama aguleese gradually n'aguleeta kasita walabanga Mukama ayisizza omulembe ku beesigye ng'aguleese kitegeeza tuli mu process tuli mu transit tuli awo wennyini we tuli kati essaawa yonna naffe tugenda nga bwolaba bwe tutaaliwo ne tujja ng'ate batutuulidde nga bakikoze bakigenderedde okututuulira ne batutuulira nno ne batutuulira tuleme kuvaayo naye ne tukuba ettaka ne twabya ettaka ne tujja ne tubuuka barriers zonna ezaaliwo twasembayo kubuuka beesigye ne tujja nga ffe tuliwo tuteekwa okukola okusinga bwe tusobola n'okukirowooza nga bayibuli bwegenda otusomesa bayibuli egamba bweti
kubanga tukanyiza nti face solution ya problems eziriwo mu ggwanga Uganda. Ekikulu size problem eziriwo, ekikulu ye solution, ze solution, face solution byonna Mukama abituwadde. Mukama atuwadde connection. Mukama yakizuula nti bwe tuliba tuli mu mulembe gwaffe tuliba twetaaga byonna omuli ebyenfuna, omuli amagezi, omuli research, omuli connection naye nga batutuulidde n'asooka n'atwala mu diaspora. Mukama yagamba Ibrahimu nti abaana bo baligenda mu ggwanga eggenyi naye ndibajjayo nga bagagga nnyo. Luberebere sura 15 abaana bo baligenda eri ne bafuna obusobozi ne bakomawo balikomawo nga balina byonna. Mukama yakizuula nti tetuli bana sponsor. Mukama yakizuula nti ffe tetujja kulya bisiyaga abasiyazi tebajja kutuvujjirira bavujjirira Museveni. N'asooka n'atutwala mu biyumba ne tubeerayo kati ffe ba big funders. Katonda takola nsobi. N'atuterawo social media tusobola okunoonyereza ku byaliwo mu 1900 n'obisoma n'ogwa ku kiwandiiko n'okisoma. Katonda n'atuconnectinga ne tuconnectinga mu nsi yonna kati ndi wano njogera na nsi yonna. Katonda ebibye byali alina okutukolera yabikola. Omukulembeze amutuwadde Katonda nga asitula omulembe asitula mukulembeze ogu omulembe n'agutuma omukulembeze oyo. Omulembe gwa Nuwa, omulembe gwa Musa, omulembe gwa Yona, omulembe gwa Daudi, omulembe gwa Kyagulanyi. Awo omanya God is at work. Obwo bwe bumu ku bubonero obukulaga nti God is at work. N'atu connectinga fenna tuli connected. Tumanyi tubisobola. Tusobola oyinza okuba olukuŋŋaana n'oyogera ne bannayuganda mu nsi yonna ate nga lwakyama teluli opening luno. Wano twogera n'ensi yonna kati openiri. Naye walulwe musobola okubeera ku zi WhatsApp group nga muteesa owe Belgium, owe Buwama n'atubulira ekiri e Buwama n'owe Belgium n'atubulira ekiriyo. Kokofe waliwo we kabonera gwe twetaaga ajja atubulire kiki ekiri e kabonera. Kati ffenna ne twegatta ne tumaliriza okujjawo ekizibu ekiri e kabonera. Bino byembagamba byensulamu byensiibamu. Ne tukola ekintu ne kiggwa. N'owulira nga gavumenti yeemulugunya ye ne banne kakati ate bakadama batukoze. Neye Museveni obonye. Kiri bwe kiti God is at work. Wulira. Mukama bwakusitula akuwa obusobozi. Eri mu kanisa ekintu kye tuyita amafuta. Oba omwoyo omutukuvu. Nti Katonda bwakulonda akuwa amafuta agakola ekyo. Amafuta bwe busobozi bw'okuweereza. Era Katonda bwakuwa bw'osoma Yona essula mu Bayibuli egamba bw'eti Mukama yatuma Yona agende Nineve n'agende Tarusisi. Mukama bwe yali atuma Yona okgenda Yona Mukama yali amuteekeddeteekedde byonna nga bw'anaatambula. Bwe yagenda gye yali alina okugenda Bayibuli egamba bw'eti Yona n'atuuka n'asasula ekyombo. Yona yeesasulira kuba yali yeetumye. Senga yagenda eri Mukama gye yali amutumye maybe ekyennyanja kino kyandimututte era kyamaliriza kimututte. Bwe kyali kimutwalayo teyasasula. Naye bwe yali agenda gye batamutumye Bayibuli ekyogera bulungi Yona n'asasula ekyombo n'ayingira mu kyombo n'atuula oluvannyuma ne yeebaka kuba ye yali yeetumye. Bwe weetuma bikumenya. Mukama bw'akutuma akuwa obusobozi bw'okuweereza. Omulembe gwaffe Mukama bwe yagusitula yaguwa obusobozi. Eyali atuteeze mu mmundu twamulekera ebibundu bye. Obulumi abuwulira ku mutima wansi mu mwoyo naye talina gwayinza kuba sasi. Kyovula bakasita baako gundi gwalowoozeza drone zimunona n'obusungu kuba obusungu bwalina ku badayasipula bakadama abuma kasita akwata Gaddafi tamuta. Kubanga Gaddafi omu bamupakiddemu bakadama 10 bali mu Gaddafi bonna babasibidde mu Gaddafi. Akire walimu bakadama nga 3 gwe buli lwoyogera bwoti nga bakwata oli. Nkugambye bwe kuba kuzza mulamwa social media ku mulamwa nga kyekyakwasa Madubala ate ono yavumye kabaka. Ye yavumye kabaka nga alya butaala. Madubala alimu bakadama 7 tebalina kumuta busungu. Kyemuva mulabanga nammwe bwe muba nawe olina by'oyagala okukola nawe bikole nnyo to the maximum. Obikole nnyo okusinga n'obusobozi bwo. Bwetwe bwe tugenda okuwangula Bayibuli egamba bweti. Wulira omubuulize essula 11. Essula ye 11. Sula ng'emmere y'oku mazzi kubanga oligiraba ennaku nnyingi nga ziyiseewo.
owenga musanvu omugabo weewaawo 8 kubanga tomanyi ekibi bwe kiriba ku nsi. Eyavunula bw'atyo bwe yavunula. Genda osige. Fuluma ogenda osige ensige eyo nga nnyingi, siga emirundi nga 7. Siga ebintu, siga kubanga tomanyi kiki ky'onoofunamu. Obeera otya n'ennimiro nga erimu bitooke byokka. Kati ebitooke bwe bigaana. Mu bitooke yisaamu emmwanyi. Kati mu mabbali awo yisaamu ebijanjaalo. Yisaamu ne layini ya kasooli. Ebijanjaalo mu myezi 3 ojja kuba obijjamu. Kasooli yaddako. Ogende ng'ojja. Oyinza otya okusiga ennimiro ng'erimu ekimera kimu. Oyina ekidala ky'obutunda kiva kuno n'eri. Nyina obutunda. Kyokka obufuuyira. Wansi teekayo ennyaanya. Eddagala ly'obutunda lino bw'omala ofuuyira ku butunda ne likulukuta liyiike ku nnyaanya. Ky'ogamba bw'oba onoga ennyaanya mu butunda kizira oba ogenda kufa. Bayibuli egambye gwe fuluma osige kubanga tomanyi kiki kigenda kumera. Kiki ekitusigisa protestive vote yokka nga Museveni tusobola omuggyako leero. Ky'ogamba bwe tumuggyako leero protestive vote tuba tetugiyambye. Mu nnimiro ya change mulimu mu nnimiro y'okuggyako Museveni tumuggyako leero. Mukama agenda kutuwa ekisa obudde buke Museveni tumuggyeko ng'okulonda tekunnaba. Museveni yeye nnyini protestive vote nnungi kubanga twatandikire na ku protesti Sala. Omwana penge yafubutuse ebigambo ku protesti Sala. Nenkakasa no protestive vote egenda kuba yaddala. Kuba bwe tibanga mutandise protesti Sala. Ku Katonda yamugambe naye Katonda Kakati papa akoze eki. Yasose namweneza namugambe naye tufugo tebakugamba ko okolanga bwolabye. Okolanga bwoyagadde naye. Kati papa yakoze eki. Protesti Sala. Simanyi nawo bulide yagaseemu embaata. Naye badanga omwana penge. Kale. Bayibuli egambye siga. Kubanga tomanyi tuteekwa okubanga tukola buli kimu ekijja mu nkyukakyuka tuteekwa okusigawo. Tuteekwa okusiga buli wantu wonna bwe tusiga mu biri ebyobufuzi ebyokulonda mu bakansala mu baki mu bakiyamaani mu baki paka waggulu wonna tusigewo. Bwe kiba kyakujjako Museveni leero tukula amaje tugalina president yakyogedde wali ne mpulira nga nfa. President ayogedde n'agamba ffe tuli maje n'engamba mama nyabo bagenda okukomawo bawambe ekitebe n'enkuba essimu bannange baze ne bagamba abamilitale bonna beekwese batidde okugenda okulumba amaje. Se bakizeemu. Kyegulanya akizeemu n'agamba ffe tuli maje. Nze mbaddewo ne nziruka ne ngamba nze tebankwatira wano nze n'enfuluma. Ayina levo gye yatuukako nga ye takyabatya yali kumutendera mulala ffe tutya. Nkugambye akizeemu emirundi ejula n'agamba ffe tuli maje. Tulina okusiga buli wantu mu bulamu obwa bulijjo buli kintu tulina okukikola mpaka ng'obulamu bwaffe buteredde. Abamu bye mwasoma si bye mukozeemu ssente. Bye wasoma tobikolangako wadde kubanga era gwe wenna yasoma ng'oli eyo nze nyina doctorate mu dokita. Toyina gw'ogenda kujjanjaba wano. Toyina gw'ogenda kujjanjaba doctorate y'omu dokita kubanga amalwaliro abanyarwanda bagatwala ate gwe toli munyarwanda kati gwedda mu bya doctorate ku dokita ate nga boda weeri. Genda ovuge boda. Genda oyimbe engoye. Genda wali ku katale k'abalema omulema tasobola kuyimirira kulona bakasitoma. Omulema akuwe okole ne doctorate yo. Mama obugatto kale 2 mama. Okunyuma 2 mama. Tofa ku doctorate Bible egambye byonna tubikole. Gomanyi gwe benasoma. Nze nyina degree mu diploma. Enyambye eki. Mu certificate manya. P2 drop out to I don't know like drop out to P2 of P7 University. Niba nayo omukazi oyo yekoze ebyo. Neba ne mukama njagala ompo obukalungu obw'omukazi oyo nga nange neekaza. Mbu P2 drop out level. Yeba mukama Katonda wange. Ninjagala olunaku lumu neekaze. Kero osige ulira. Essula y'e11. Suulanga emmere yo ku mazzi kubanga oligiraba ennaku nnyingi nga ziyiseewo. Owenga musanvu omugabo weewaawo 8.
emigabo 7 oba 8 bw'oba okola ekintu kikolere ddala lwaki kati bw'oba n'ebintu bibi kimu oba bibiri kati bwe bifa tugenda ne tukabanga tuyeno mu diaspora gundi sente zange aziridde mama sente zange aziridde baba sente zange aziridde atokayana bwe zibange sente bazirya ate nga ne wano tojja ziterekawo kola bwoti gule ntoba wente bagirunde kale bagitunde tulabe oli mu diaspora gule ntemu ogiterese baba wakojja wasengawo we Masaka nowebwamu muweyemu nowemitiya n'omuweyemu zonna zinafalumu kyogamba zonna banaziba omu bwana agitunda omulale jabbeerawo ogenda kubeera mu kiyumba emyaka ena mu myaka eno ojja kuba oyina entemeka ate sente zo bajja zirya bizinesi ejja bafaako funa yawo omuntu bakubuulire waliwo ayina ente yeggwako agikuseere gigule 2.3 giteekewo bagirundemu emyezi 3 ezaale oyo mwana asooka wuwo kitegeeza oyina ente 2 gwe tokayana addako wuwo ojja genda okuva mu kiyumba nga buli gwe wawente ayina ente ezo 3 buli nte erimu miliyoni meka onaabo oyina ente meka bayibuli egambye kola ekintu nga migabo 7 ku 8 gyonna tegijja kufa bw'oba olwanyisa Museveni mu investing mu emigabo mingi bwe tuba tulwanyisa bye tulwanyisa investing nnyo nkugambye obeera otya n'ennimiro emu ng'otaddemu bujanjalo bwokka isaamu kasooli isaamu emiti gy'emmwanyi isaamu emifene 6 kikamu fene ekimera ekitayagala kigaane nedda funayo omwomu w'embuzi gulayo embuzi 2 oziwooli gulayo ente ogiwooli tobakkiriza kugulira poloti nga toliiwo bw'oba tobeesiga gwe balunze ente ne bwana bbayo emu n'agitunda 2 ojja zisangawo tulema tutya okukozesa mmwe kubanga mu butuufu naawe wabakema okubawa sente n'obateresa miliyoni 6 ku bwavu obuli e Uganda tebaayagala na kuzirya naye sente z'abeesibako nga balina ozirya kakati yasula enjala nga talina mmere nedda afe alekewe sente zo naye ente yinza omuzibuwalira otunda ente yinza omuzibuwalira okutunda kale bw'aba agitunze era bw'agitunda miliyoni 2.5 waakiri agulayo ak'ekinana n'akazaawo era ojja kukasanga kubanga kiki emigabo kera ku makya osige nga teweebalira gwoba osuubula kubanga tomanyi ekibi bwe kiriba ku nsi ebire bwe kubanga tomanyi gwe bw'ozikwata n'oziteekaawo wamu tomanyi kiki kigenda kujja kubanga ki jula enkuba ne biyiika ku nsi n'omuti bwe gugwa okwolekera obukiiko obwa ddyo oba obwa kkono mu kifo omuti mwe gugwa we gulibeera alabirira embuyaga talisiga n'oyo atunuulira ebire talikungula gwe wenna amaaso bw'oba olwana amaaso n'ogateeka ku Museveni tujja kukungula kubanga Museveni mukambwe nnyo nange pasa tugezezzaako naye omusajja nga mukambwe anti munaye balina ssente abasajja batemu pasita bayibuli egambye atunuulira ebire takungula omusana nga mungi omuntu asige eno enkuba egenda kutta ebintu tulindeko bayibuli egambye gwe tosiga era tokungula kubanga otunuulira bino omanyi ki oba eyo embuya oba eyo enkuba gy'olowooza egenda okuba ennyingi neekwata neeyitawo neetatonya oba nolozamba omusana gugenda kwaka mungi banno ne basiga enkuba neetonya bo ne babaza kuba gwe wabalabire bayibuli egambye ogugwo gwakusiga ogwaffe gwakulwana kujjako Museveni oba ayina emmundu oba mutemu oba biki oba agulirira oba akola biki ogwaffe gwakujjako Museveni wonna we tumusanga Museveni ogwaffe gwakira kumujjako tetutunuulira mbeera ya budde bayibuli egambye bw'otunuulira embeera y'obudde tojja kusiga tojja kukungula kubanga weefudde amanyinyo gumu ebiri ng'ab'embeera z'obudde abakugu bannange mubeere nga mwetegeka kubanga kakati omusana gugenda kwaka nnyo omusana gwakwaka gugenda kuyuza empale z'abantu omusana gugenda kwaka era ng'ebiteeteeyi byakubaluka empale zakubaluka kubanga kakati omusana mungi nnyo baba bakakijja mu kamwa enkuba neefudde emba era omukataliiko nfuufu oluguudo enkuba erutute olutindo oluguddemu ab'embeera z'obudde bagambye enkuba kati egenda kubeera nnyingi nnyo
naye nga mu kutandika baatugamba omusana gwakwememula empale za kukwata muliro. nga bw'otomanya ekkuba ery'empewo bwe liri newakubadde amagumba bwe gakulira mu lubuto lw'oyo ali olubuto era bw'otyo bw'otomanyi mulimu gwa Katonda akola byonna. Gwe kola by'olina okukola ogambe Katonda nti ekyange nkikoze nga bw'otamanyi kkubo lya mpewo kubanga tosobola gamba nti empewo yino eyiseewo yino eyambuse girabe wali girabe ekyekoze abennateete laba kati yiyo nga bwegenze wakaliga ogenda otuuke wakaliga nga tebannalaba ku mpewo ate nga yagenze Kasubi. Ogenda okulaba nti ekibuyaga kiyise Kasubi emmotoka ebunse mu bbanga negenda egwa ku nnyumba waggulu naye nga gwe mu kugiraba wagirabye ekutte ly'ennateete. Abennateete ne bagamba ffe tunalaba ku mbuyaga kuba Katonda ebintu abikola nga bw'ayagadde. Bayibuli egambye bweti nga bw'otamanyi magumba omwana abeera alina amagumba maama we alina amagumba ne gakula nga tegayisiganyiza mu gannaago. Wali owuliddeko omukyala azaala omwana n'ajja n'olubirizi lwa maama we nti olubirizi lwa maama lwakula ne lugenda luyita mu mwana. Omwana bwe yali yakula n'ayita mu lubirizi lwa maama nti omwana azze n'akataago ka maama we mu ngalo. Bayibuli egambye tekiriyo amagumba g'omwana gakulira mu magumba ga maama naye gonna ne gakulira awo era bw'aba afuluma abireka nga bwe yabisanga n'agenda bibye najja n'amagumba ge n'agamaama n'agaleka nga bwe gali. Nga bwe tutamanyi ekyo Katonda bw'akikola bwetyo bwe tutamanyi birala. Kati bino bye tutamanyi Bayibuli kyeva egamba gwe kola ebibyo gwe siga emirundi 8. Omanyi ekyoba eno enkuba etonye yakubaza kasooli gwe n'osiga bijanjalo byokka. Gwe teekamu kasooli enkuba etonye ebijanjalo bwe bifoofu ne kasooli. Bwe biba biganye emmwanyi zijja kubala ye emmwanyi enywa amazzi bulungi nnyo n'enywera n'ereeta omuwulanga munene bulungi. Siga emirundi 8 7 oba 8 n'okusingawo. Ebirala ebya Katonda yamanya bw'abikola. Museveni yamanyako nti bakadama bali mufuukira ekibinja ky'obuyeekera. Aze yeeteerawo ebibinja by'obuyeekera ng'amanyi bw'abitandika amanyi bw'abijjawo okutuusa lwe wajjizeewo Kadama Defense Forces gy'atalinaako tagirinaako origin. Tamanyi bwe byatandika, tamanyi na bwe bakola bintu byabwe, tamanyi ssente zaabwe bwe ziyingira mu gundi ziyingira mu ggwanga ne zizimba ebitebe. President tugenda buno bakadama be ba big funders abasitulaga eno wali bakadama bo mu USA kakati bagenda kunyiga abo tebagala bayita bakadama USA UK Sweden Canada tebagala bayita bakadama kati no uya proud kadamas edda ghetto kyalinga kivume president najja na confirming ngensi yone mumanyi nti wa ghetto Museveni yajja n'agamba the man of the ghetto, man of the matches.